njagala kigenda on record abakulembeze b'emmende baganye omusolo olw'ensonga tetunnatuukanga eggombola y'emmende kukola ki fewennabusera tebulinjayo. Gavumenti yaffe neekoze nnyo tetugamba nti tekoze naye tesobola kutuuka buli wamu. Era ne tuyisa nti mu Wakiso tetukyalina ki byalo mumutenguye era musana kugenda mu kooti mwogere lwaki mutengwa pulezidenti waffe baba honorable wa finance oba goliwa mututeeseza mutya ne mutusalirawo ku kanso yammwe ate nga twabatuma birala obuyinza mwabujjawa wanaluwama aliwaye kale abaali ako abaganda oba abazungu bagamba man eats where he works. Milioni 5 neba tugeraganya ne Wakiso mu myuka gino gye mirembe gye twalwanirira tujja kutulugunya bantu ag'omusibira gavaawo era twagala abantu bano bategeere. Osobola kugeraageranya mmende ku nansana osobola kugeraageranya mmende ku Wakiso mu myuka. Wakiso mu myuka bakola bajeti yaabwe ngeri mu bilioni 3 era njagala kubategeeza nga kyekyamani ogomuntu sigala kukanya na byaki na bya musolo ebyo mulindeeko mmende emala okusumuka mulyoke mukomewo wano mugira muntu esonyiwa naffe tutuuke ku Wakiso mu myuka tutuuke ku kira tutuuke ku nansana muli tulowoozaako kikolwa omusolo nti nga mmende tusaba tennaba kutuuka ku levo yakusasula musolo gwa property tax nga mmende tusaba nnyo mutuyambe gayo mwayisa ekiteeso ekitufuula mmende oba amagombola gonna okubeera nga gafuuka town council kijja kutuyamba. The rates may be levied in any area outside an urban area in respect of a commercial building.